sawa zino Niyonzimana Alozias inkwetaga ku video ne sawa zino manyi kwoli bwe yeyita Pastor Bujingo nkwetaga ku video nja kwetagako Daily Drinking General Muhoozi Kanyirugaba nkwetaga ku video ne katimu koko naka Muhoozi project nketaga ku video nja kwetagako omukulembeze omulonde owegwanga ali legit Robert Kyagulanyi Center mu AK Bobi Wine sebo mukama nkwetaga ku video ndala chikento tono nja kwetagako muganda waffe era foot soldier omulwanyi gwe bayita General Gaddafi nilo obubaka bwenjagala okuwa particularly bubwo General Gaddafi nawo oli bajera ku obubaka buno njagala ojjeko wano njala mutagingire semwai boss gwe bayita James Birungi Baba Woli Major Oboliani James Birungi nkwetaga kuno ku video ya lero bereko semwai boss bwe malabo njagala mumpitire banabe abitone bano babere ku video eno ekibapisiza ngenda kibagulire dda njala mumpitire omukulu gwe bayita Alex Mukulu bana banabe bitone n'ensonga lwaki mbayise njala mumpitire Alex Mukulu mumpitire omukulu gwe bayita John Segawa mumpitire omukulu gwe bayita Maulana and Rain njala mumpitire omukulu gwe bayita Andowooza Bebo njala Bebo Alex Mukulu John Segawa Ashraf Semogerere Maulana and Rain Ndowooza Bebo bemenjagala bana babitone babere kunna kyensonga lwaki mbagala njagala mutagingire kana kasajja akatigumbuzi kabaita Amis aine byona ka captain kabere ku video eno njala mumputire na kasajja kabaita Kopolo Ameyton Kopolo Emot Evans nickname da Ghost nawo bere ku video nawo ngoluwa semwai asemta mu FC wa SFC nkwetaka ku video eno then betuba tumazaawo tuloke tugende mu video mpola mpola kuba tugenda gitandika mpola nga bulijjo onsoka kuyisaawo kalango then tuloka tugenda ku video entufu bayandese mwenna abasubira okwagala okutambula mu mwaka guno mpya omukisa guno ogenda mu Canada goyise mu conference nabagamba nti bwe nkola akalango kano nkakola nga nkategeeza kuba abantu banyiniko mbesiga oliwadde mu batukira noyogera nabo nemukiriziganya oba ne mwawukana then okivaako akalango kano kasoma kati kasoma gwe kati kasoma nti TCSJI presents the International Climate Change and Gender 2024 ngejatengera muzo mwezi musanvu mpaka mwenda omwezi ogw'omukaaga 2024 ejja kubeera mu Residence and Conference Center Toronto downtown Georgia Brown College 80 Corporate Street Toronto Ontario ku M5A OJ3 bobo bagala bafune ku info@tcsji.o.rg obo yagala bafuna ku WhatsApp bafune ku simu eno +16479290340 ojja kuba obafuna osobole okubabuuza ebisinga ku conference eno osobola okubanga obeyulira tulyoke tugende maaso akalango mukawulidde bulungi nnyo mwenna baagala okutambula mu mwaka guno awo ndowooza njala tuveewo tugende mu video eyandese tugenda gikwata bulungi njagala bajasi ba UPDF babere kuno buli muntu yeneno video ngenda gikola nga sigenda giddamu twatandise okumwaka mupya nga tuli bakambwe ndowooza tugenda tutandika bwe tuti ekisookera ddala njagala kusooka okwebaza bannayuganda mwenna abadde ku video zange almost now we are approaching for 5th year nga tutambudde ffenna abasobodde okufuna ebyokuyiga mu video zenkola ku social media omuli ebyokwerinda ebyokwekulaakulanya ebyobufuzi n'okwekengera mu bintu ebimu n'okumanya ebintu ebimu njalo bebaza nnyo kati bwe kigwa ku social media Museveni akirete muga nti ekyo twakitegedde tukimanyi awo njagala bebaza nnyo mubale kusoma mwayiga school fees ngenda zongeza kubanga kati muyise nnyo ate nja kubajeta ka student muyize nnyo school fees ngenda zongeza kala tusogenda kuwaawo alright katutandike ne akalowoozo kano mwenna bannaffe abali mu struggle abagala enkyukakyuka ng'oli foot soldier ne watuli foot soldier naye ng'oli ku ground ne obanga tuli ku ground ng'oli mu diaspora akalowoozo kaaliro kaakano mwanninaze oba muganda wange nga toli mu bwangu ebintu by'okukwana olukwanirizo sooka obyewale tutuuke mu Uganda empya ojja kukwana abakazi bangi nnyo bali mu Uganda abalungi kaalaala n'abasajja abalungi gye bali mu Uganda bakaalaala Museveni asindise ekibinja ky'abasajja n'abakazi abali trained
nga bantu bo ina mukwano bwa yakubulako omwaka gumu n'ekitundu either ku social media oba physically ku kyango baleto kyamulaba Museveni yafulumiza ekibinja ky'abantu abasukka mu 13 nga bonna bambega nga babegera ku bitundu wenyine ombeera abantu bano bagenda kujja beyingize muti ba struggle abala bagenda okujja nga mikwano jo nga akomyewo embuguzi gundi wali obuliddewa naye nga akomyewo abantu bano bagenda kujja okwambala engoye nuupu okutandika okwana abaana abawala naye nga mission yaabwe yakubajja mu information bwalemera okujja mu information lwakiri akuwa obutwa n'ofa. The same applies ku balenzi namwe mwegendereze nnyo abawala gye bavudde nga tomumanyi ku social media ne ku ground ewaka basindise bambega bayitirivu bagenda kubega buli kyetaagisa mu nuupu kati nakyo mukyegendereze bwoba toli mwangu ebintu by'okukwana musooke mbireke oliwadde mbokukwana kubanga seggaana naye nkuwa embulire tefa yonna basindise bambega okufuna information okuva ku ground mpaka Museveni wakyagala abo bangi nnyo bwoba olina mukwano gwe abadde akubuzeeko omwaka gumu n'emyezi 3 kwena n'ekitumukaaga n'akomawo n'ajjamu n'aluga mu public bwati sooka omwegendereze nnyo kubanga bangi nnyo abayingiddemu nga temumanyi ekyo nkimaze akalowoozo kalero nkamaze kati ngenda ku Kigula LUJJI. Mu Kigula LUJJI kyalero nkiroleza mwena bannayuganda abaagala enkyukakyuka bulijjo mbagamba olugero luno nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika nga muyambekkiriza. Lwaki njogedde ekigambo kino? Bulijjo twogera ekigambo kye bayita Uganda is bleeding, Uganda is not safe until all of us we are safe. Bulijjo tubaga nti Uganda eyiwa omusaayi era okubeera nti ffenna tuli bulungi nga ffenna eggwanga lyonna liri bulungi ng'abantu balowooza tusaaga. Lwaki njogedde ekigambo kino? Njala bagamba ekigambo kimu nti bw'oyinza okukola ekintu okulumya omuntu wallahi n'owunzika nga muyambekkiriza. Mu kusookera ddala ngenda kuba nnyonnyola buli muntu ogenda kuvaana ku video kuno ng'otegedde anaaba tategedde tebinkwatako. Ekibaddewo ku makya gaalero ng'obudde bukya mwena mukirabye. Yes, kirimu ebintu bingi nnyo naye nze ngenda kibanyonnyola buli omu ava wano ng'akitegedde. Ekisookera ddala ekintu kino kirimu ebintu ebituufu, ekintu kino ewamu kiri stage managed, ekintu kino kiyambye n'otuyamba ffe ng'abantu abaagala enkyukakyuka. Gye mitendera egi esatu gye ngenda obbanyonnyola. Omutendera ogusooka gwe guluwa kituyambye ffe bannankyukakyuka okutegeeza ensi yonna nebadde besuulira ogwannagamba nti Uganda teri safe until all of us we are safe. Anytime anywhere basobola okukola ekintu ne bakutta ensi neekola ebirala nga guvuddewo ogenze. Kati kiri ekyatuuse ku Pastor Binyonzimaana Alozias kyeyetuusizzaako ng'alowooza agenda kusika kirawudi oba okukyusa abantu endowooza. Ffe kituyambye buyambi tukifunyeemu okutegeeza eggwanga n'okwongeza koosi yaffe information egamba Uganda is not safe. Kati ffe tuba tusikowalinze oba yakikoze nga diversion oba stunt oba kiri mitendera mituufu basi mitendera mituufu for tusikowalinze nti tutegeezezza abantu kye tuba nti Uganda is bleeding, Uganda is not safe. No one is safe until the country is safe or everyone is safe. Ffe kituyambye ne tusikowalinga 100%. Slogan yaffe ekutteyo ekyo Mukama yeebazibwe. Nabagamba nti okola ekintu okulumya omuntu n'owunzika muyambekkiriza. N'olw'ensonga eyo mukipinge nga mutegeeza abantu ekintu ekyo Uganda teri safe, abantu bonna tebali safe mpaka nga tuggyeko gavumenti eyo mu ngeri yonna esoboka tuliko tubere safe. Ngiza mukitegedde bulungi nnyo. Kyekibadde Kigula LUJJI kyalero nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika muyambekkiriza. Ebintu mbabikola nga balowooza balumya struggle balumya Kyagulanyi bagenda okukomekereza nga bayambi buyambi Kyagulanyi kukola ki kukkiriza. N'ekirala kikino nabagambye mu video yasembeyo ku lunaku lwadde lwa Sunday ye ne mbagamba nti abantu basinga obungi abajja ne bavuma Kyagulanyi tukyali mu Kigula LUJJI. Munnange abantu abo obwongo bwabwe bubuyabuya tebamanyi. Nabagamba Kyagulanyi kenyini mu video z'obuzo agamba ati basinga obungi temumanyi ne mukazi we Bobi tamumanyi naye yennyini teyemanyi. Ebintu byemulaba akola dda, ebintu by'okugabira emmere yabikola dda, ebya charity yabikola dda. Kati bw'olaba omuntu ng'avuddeyo abuukira Kyagulanyi nti ebintu abikolera mu kamera oyo muntu atamanyi nti omulembe gwava mu analog ne gudda mu digital. Mu digital we keep records. Bwe tukeepinga records tuzikeepinga nga ziri mu video oba ziri mu video okulaga obujulizi for future use. Lwitwa tukoza still photos katukoza videos kino kyenjalo bategeeza. Kati charities okugaba ebintu n'okudonate nga Kyagulanyi bikola dda.
ali mwamu nga abantu era mulambo wadde okukulembeze nga bwe tububanja kati sawa zino ajja kuzza buli kimu kyonna ekyali kirina okubeera wana Uganda nga nabo baguddewo enjega abantu basobola okulya emmere ku bwereere ne bafuna amazzi ku bwereere n'okusula nga wa bwereere kati yenna gw'owulira Jaluba Kyagulanyi musimanyi agabidde emmere mu kamera gwe nga gwe bwali ogabiddeyo eruwa era bwali okikoze ddi ekigulalo gye nkifundikidde katutandise video nga tutandika video ngenda kusookera ddala ewantu wano wammanga kubanga njala sooka kuyisaawo bintu bino tulyoke tugende mu maaso bulungi nnyo. Alright, kansule president wange atuuse ne mukulu ne General Gaddafi. Kansokere ku General Gaddafi. General Gaddafi wonna wooli kana ka message kako. State planning okwagala okuddamu okukwata. General Gaddafi wonna wooli state planning okwagala okukwata ngegenda kukozesa obujulizi obukadde obwawaabibwa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokubiri 2023 ng'eyabuwaaba bamuyita Ssempijja Godfrey nga yabuwa bannankulabye ku police station ng'era officer ali in charge w'omusango guno bamuyita CPL ali ku lanka ya CPL namba eri 42986 contact y'office oyo eri 07552999350 Ssempijja ono y'omu ku baana be baakwatira mu struggle mu kusooka ekalangala era ne bamutulugunya nnyo kati state eyagala mukozesa egambe nti ku bantu abamu abamutulugunya naawe gw'omu General Gaddafi ku bamutulugunya era omuvubuka ono bamukozesa statement nafuna ne reference naye ng'omusango no gubadde mwaka mukadde baguteeka mu nnaku z'omwezi 22 omwezi ogwokubiri 2023 nga reference yago esoma assault so njala tegeeza president nti waliwo olukwata foot soja munnaffe oba foot soja gwe bayita General Gaddafi ng'amuvunaana victim bamuyita Ssempijja Godfrey ng'akozesa Ssempijja Godfrey nga kesi polisi yagimugirako ennakulabye ku polisi nga bagigula mu nnaku z'omwezi 22 omwezi ogwokubiri 2023 ng'omusango bamuga nti assault police officer in charge ye CPL 42980 contact your office ono eri 07552999350 muzambi kote bulungi nnyo kati go officer bw'obanga osobola okubanga okyasobola okukyajinga omuntu omusango atamanyiiko nga gumaze omwaka mulamba ogumuvunaana olw'okuba nti muli state funded mukulu w'erimbi awo tuvuddewo tugenze ku ya president. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu okulamusizaako ssebo gye baliko gy'otuusako engalo kansule nti oli bulungi mukama wange ebigenda mu maaso byonna bino nagga nti balina ekintu kye bakola kye bayita premeditated moves and statements ekintu kya Pastor Niyonzimana Bujingo byemu ku bintu bateekateeka eggwanga libeere nga liri bwerinde nti ekintu kyonna ekinene bwe kigwawo gabe nga si mawulire nasomye amannya nga nfundikira omwaka abantu baagala okutta abali mu black book ya Yoseri nga naabo mbuli tebannakuta ne president kati bwe nakubye Captain Amisi wa SFC ne mmotoka mu yabadde atambulira kuwerekedde okuva ewuno n'ekutwala e Masaka n'emala nedda bakyusiza emmotoka ne bateekako n'abatemu abalala naye this is to remind the SMY boss Mr. James Birungi you were trained in USA by the government of the United States of America in keeping human rights. But you are the same person who deploys assassins who are well trained from Russia to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu. On several occasions, the US government has tried to contact you to ask you so many questions about all the plots of assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu and other opposition figures in Uganda that you have been denying such accusation. But I'm here to inform the international community, including the American government, that the CMY boss, this one, James Birungi, is the one who assigned the group of 15 assassins who trolling Robert Kyagulanyi Ssentamu day and night with the mission of finishing him before
before the coming Easter. So, Mr. James Birungi, please, with due respect, stop whatever you are doing. Buli kimu kyokola kireke. America yakuyita nekutusomesa eddembe ly'abantu wasomera mu America kusereza America. Ne bakuwa omulimu musemu ebisebere nga akutaddewo nga ye America ementi ogenda kukozesa professional gye bakusomesa y'okukuuma eddembe ly'abantu naye gwe okyagenda mu maaso ng'oyita mu underground ng'osindika abatemba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'emmotoka ezibatta gw'ozisasulira amafuta gwo wasindikire emmotoka bagende batta abantu. Emmotoka zino zonna ze batambulamu zirina security code nga police amaje military bonna prison ne basange emmotoka evuledi block tesobola kukwatibwa kubanga eri ku security radar eri ku mulimu egenda kukola mulimu. Kati Mr. President bwe namaze okuba oyo omusajja gwe bayita Captain Amis Aine byona bakyusiza ne baleeta omulala gwe balowooza naye dande sigina mutegeera. Kati bakyusiza n'emmotoka. Kati emmotoka eno okuva ku byeri Captain Amis Aine byona yafunye emmotoka era ng'eno yavudde ku seemwayi eno yo kati ndowooza n'ebitundu w'osula ebeerawo. Eno emmotoka yatandika okugoberera okuva ku nnaku z'omwezi 31 omwaka oguwedde era eno emmotoka ekolera mu kitongole ekya SFC mu Barracks y'e Kasenyi Entebbe Road. Aine byona yaddukidde n'asengukira era yazzeeyo Entebbe kati asula kubayita ababiri off Kasenyi Road. Kati emmotoka eno gye bakozesa right now eri UAH 796G yene emmotoka gye bakozesa. Era woina kamera zo nga zikwata eri mu kibira ne mumakago okwetola baneiba kati emmotoka gye bakozesa empya neno bagenda jijja ko bayina emmotoka nyingi nnyo eziri ku seemwayi zibakyusa kati kegana kamotoka kadeka kutambulako since okuva lwe wakoze eki okuva ku 31st akamotoka kadeka kutambulako nga kalimu oyo Aine byona olwokuba namukubye eri kati nakyusa ne bamuwa emmotoka endala. Emmotoka eno eri UAH 796G nga mwatambulira. Kati olwokuba nti nakubye akabenja kali bayagadde bakyuseemu ne baleeta omutemu omulala ono ava mu Northern Uganda era naye akola mu SFC bamwita Kopolo Emot Evans, born from Maraba, stays in SFC Barracks in Kasenyi. His nickname is The Ghost or bamwita The Ghost. President bakutaddeko omusajja omulala bamwita wa SFC Kopolo Emot Evans ono bamuzaala Malaba era nga kati asula mu Barracks ya SFC Kasenyi nenga nickname ye bamwita The Ghost. Kati abantu bano balowooza tuli basiru nnyo yono no wano wammanga bw'otundira The Ghost era ddala afaanana The Ghost ono naye mutemu muzibu oyo naye mutemu muzibu nze ngenda mumulisa wuuyo ono yassa abaana bangi aina ne family omwami mulooza tusanga aina ne family yiyo yoyo The Ghost. Kati mumusandika okwagala okutta abantu ne tumaiti namwe tubatambulirako information tujifuna ebakwatako ne mu babasindika kutta busi. Kati enamba ya Kopolo Evans ono nanga Russian assassin trainee eri 0772 511 951 mujiddem mujisemu mujule bulungi nnyo. Enamba ya Kopolo Emoit Evans, a Russian trained assassin, it is 0772 511 951. Mujuandikao. Juandikao tulina obudde butono nnyo twagala kudduka mangu information tulina nyingi nnyo. Juandikao of course ina juandiseeyo. Ye namba ye ebifaananyizo amaze bifuna ngenda mutimba nga nkoze eki nga nvuddewo nga tumaliza video eno tuyoke tugende mu maaso. Ndowooza butereevu awo tuba tuvuddewo katika tutandike video butereevu nga bw'olina okutandika. Alright. Kati kansooke mbajjukize mu katono. Njalo bategeeza Uganda nti mwebale kulwana ku social media platforms okuli X, TikTok, Facebook namba baluwage muwandiika. Mukulu Yoseri tibahulwa ne mukoddomiwo akuwujjira muwala w'ekiwojjolo. Ono mukulu gwe bayita Olumbe Lwabogo Musezi. Ndowooza apiru yammwe okusigala mu agowa yafudde ttogge. Ndi wano tegeeza bannayuganda mwena gye muli. Eggwanga Uganda terikyayina
byeyirunda mu katale k'Agowa bamugobyemu officially. Uganda bagigobyemu Agowa officially tekyalina kyesobola kutunda. Ne business ebadde yamu 7 Geneti n'oyo Lwabwogo ne mukazi we Patience bade batunda ebintu kati Joro balida yabagambye ati mwana twale mana nagoba embwa. Joro balida yagati twale mana mwana nagoba embwa n'abaguba katacha yagala mbwa bidaje bayita ya Museveni n'abantu be mu katale k'Agowa. So Uganda officially bagigobyemu Agowa teri mutera kyesobola kukola. Ate teri appeal teri ekyo kyawedde. Kati omwana bagoba mu Agowa ne bafuna entono ne banyiiga. Badde balina okumakinga sure baleeta ekintu kyonna ekigenda okukapitalinga amawulire. Badde bali awo His Excellency the elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu n'agenda ku street ku lunaku lwa 31 abalagi babadde mu kunywa omwenge okukyakala okuba endongo. N'agenda ku street z'e Kampala n'agabula abaana abate emmere n'abawa n'essoda ne banywako n'abagumbya babeere n'essuubi n'abagamba ssaawa yonna gavumenti ejja kukyuka buli muntu ajja kudda ewaabwe. Kino kyalese nga kikubye NRM, kikubye ba celebrities e Kampala, kikubye buli muntu yenna. Badde balina okunoonya engeri ki gye bagenda okujjawo ekintu kino. Zaate ziri awo ne zireeta agamu ku magunju ga NRM agali mu diaspora okuli n'ekikaze kino mukukingango omumwa gw'eggongolo nga kijja kyasaamirira mayina lina kimu obudde ne batandika okulubalula Kyagulanyi Ssentamu ne ago tetujja bba amakulu. Badde balina okunoonya ekijja okuba ekintu kino kyabakubye nnyo. Kati ekirala ekyabakubye basobole okuleeta ate ebintu bino wammanga. Njala bategeeza mwebale kusaba kyewayagalizanga embazi kibuyaga asudde. Wetwogerera essaawa zino eggwanga lya Congo lyafunye omukulembeze yabaddeko Tshisekedi yazzeeko oluvannyuma lw'okuwangula akalulu. Museveni ne Pilato badde bategeseewo omuntu waabwe ntoza yabadde nga namba 2 n'agabaddemu okubala akalulu era beekalakaasa abantu. Jo baliddawo n'akuba essimu n'abagigamba abantu bali n'abaga temugeze ne mukkiriza embaata yonna okwekalakaasa okujja nga mwagala miggo era okwekalakaasa ne kukomaawo. Kati ekigendera kya Yoseri badde baagala bateekeko omuvanduma waabwe Congo batandika okukola kye baagala e Congo, ekyo kyagaanye. Kati yejjukira Tshisekedi yabagamba nti nze kasita mpangula n'empulira y'embwa yonna eya Congo eya Rwanda oba eya Uganda ngezemu okulumba sibe bakoza M23 ngenda baleetera olutalo mpaka mu capital city yaabwe. Kati kino kyasudde wala nnyo mukulu Pilato ne Yoseri. Kati Yoseri teyamanya nti Congo yetegekera dda ne bannansi bali balina obubinja bwe bayekera beegatta. Ekyo kyo badde tebakimanyi okulwanyisa M23 okusebenga eggwanga lyabwe. Ne beyongerako ejje ya Ekomoko gyeriri. Bali bate bali awo ne South Africa ne beyongerako. Kati yes Museveni kyataategedde nti sipesi ya Congo tebakyajagala mu nnyonyi yonna ngwira. Sipesi ya Congo kuva ku bodo okuyingira Congo wonna tebakyajagala mu nnyonyi ngwira. Njala tegeze eggwanga nti ekinyonyi kino baakubye ekikube tekyakrashinze mu kyakrashinze no, a big no. Kanji balage wano eneyo gyemola ku social media baakubye enkube yabadde ezungira mu airspace yani yadde ezungira mu airspace ya Congo n'ekyabakubye tebakitegedde. Ate n'ekizibu ekiriwo tebaatuwadde bantu ki babadde ku nnyonyi eyo baagaanyo batuwa kubanga batya ensi okutegeera. Eno ennyonyi ono y'omu ku bantu ababaddemu, oyo omu ku magatto eyabaddemu ne tetwategedde nti bamwogedde n'amannya ge oyo eyayisaawo oyo magatto yabadde mu nnyonyi baakubye enkube teyakrashinze mu krashinzi. Eyo ennyonyi nekyagikubye tebakitegedde nga babagobye tebaagala kintu kyonna kiva Uganda kyeyisibwa nnyonyi baagikubye neegwa wansi. Yeyo ennyonyi gye baakubye neegwa wansi ne bagisaanyaawo kuba konka yatabuse teyagala kintu kyonna. Yeyo ennyonyi baagikubye bukubi neegwa wansi. Mugira bulungi nnyo baagikubye ne bagiwa windows neegwa wansi. Wano ndowooza yeyo yonna mugire bulungi nnyo. Kati incident ez'essatu ezabaddewo nga mutaddewo ne pressure y'okubanja abantu babadde balina okuleeta ekintu kyonna ekidivertinga amawulire okugazza ku kye baagala, which awo tugenda gendawo ne katusooke wano.
All right. Waliwo ekijja mu kirindirire kyekiriwa essawa yonna Yoseri akyusa Inspector General of Police era nga okujjako ng'akyusizza nga mmaze okyogerako Yoseri kuno kwoli ne iso kweri semwayi kweri mugenda kujjako Okoth Ochola simanyi nti anaawangala ng'avudde mu office eyo muzeeko Brigadier General Roni Balya omusajja Omunyarwanda yono oyo Munyarwanda gubagenda okuleta nga Inspector General of Police Brigadier General Roni Balya oyo gubagenda okuleta nga Inspector General of Police omupya nga bamaze okujjako omukulu nga bamaze okujjako Okoth Ochola okujjako nga mugenda kikyusa ono gwe muleeta ng'essaawa zinabadde Sudan gy'akolera tugenda mu maaso oyo omu muli shafejja Musafiri Nabbanja nze nakuwadde obubaka bwo it's up to you okubutwala bwatu butwala naye ndowooza gye bagenda okukuttira bayinza okutwala ku secretariat ya NRM gye bayinza okukuttira so muwulira nti Nabbanja muli safu omutute ku secretariat ya NRM iziti bachaddo sort of iwayene rusagala kuma ibo ofisi jabe jebiri bayinza omusindika ku secretariat ya NRM Nabbanja ngamoze mujja kuba prime minister ne bamuteeka ku NRM secretariat eyo bayinza omukola ki omumaliriza wepo ne kale kyezi kayihula ono kale kyezi kayihula there is a possibility okumuzza possibility ziri bbiri okumuzza mu government wakati oba okumussa ku NRM secretariat naye kubanga possibility ziri bbiri okusinzira ku doni zange era temwewuunya nnyo nga NRM secretariat oba ekyaddondo beri luddawa nga bataddeko abantu betuta ba senior ba former senior government serving officers nga batadde ekyaddondo nga batyo bayingiza mu government wakati direct so mu kisuubire nti kubanga bano ba preparing okuteeka abantu abagenda okuyamba okubbobulo banatuukayo simanyi so no mu kitegeere abo sofa be nakafunako abagenda okujja muri shafo empya egenda okujja very soon okuba nti bano bali mu paniki kola ebintu ebyo byonna katugende ku nsonga endala Yoseri kuno kuwoli njagala tegeze eggwanga liri mu katyabaga okubatega ebivulu balina kintu kye batabalaga kyekiriwa abaana bangi be batwala Kongo ne battirayo emirambo bazadde ne family gye bafuna mirambo egyo gyalaga luddawa kitalo nnyo bana basajja Banyarwanda batemu mukimanyi nti abaana basinga obungi babatematema emirambo ne bagitwala bagisula mu national mu game parks ekiro ensolo ne ziba bwebwenya ne zibalya n'otasobola kuddamu kula mulambo gwa muntu naddala abaana bonna bafiiridde Kongo mubadde mu kimenti abaana abatematema ne babatwala mu game parks ekiro ne babaweewawuli animals ne zibalya kati abaana bamanyi information njala bagamba ba defectings abaana bangi ba defectings mu police ne mu UPDF abaana bangi ba defectings abasigadde Kongo abalodde Kampala nga ba defecting nga babula bangi nnyo kino kitiisiza Yoseri n'atuuka okugamba nti kati talina kitundu kirala kyagenda kuddamu kuwandiika mu basirikale kati abasirikale agenda bawandiika nga asinziira mu western side of the country. So I'm here to inform my brothers and sisters from the western side, most especially the Oligino Banyankole, please don't be distracted. Museveni is trying to recruit again people from the western side of the country, but with the mission of cleansing or killing them during training and after training in foreign missions, because there are so many serving UPD officers who are defected and police officers, they have defected from army or from forces. One, they are not paid. Two, they are being killed on missions and their bodies, the government doesn't return their bodies. So their families, they are still looking for their bodies, but they're nowhere to be seen. So mwena baganda nga bali mu western part of the country, temukiriza kuwandiikibwa mu maje ga Museveni kubanga yakikoza kimanyi nti abantu bangi bavudde mu maje badduse. Kino no kimutiisiza kubanga ekisooka talina sente za basasula
abatona ku foreign missions batta nga yebwa deploying abanyalwanda okuba nti babera muki babera mu ggwanga so no mukitegeere ekyo nga kyekiri ku mission ya Yoseri kibahabulwa lutabayisira mutabano wa kale kyensire tamizizide nsanga bisibe awo mulyoke mutegeere bulungi nnyo ngera soka kwata information tu katugende wali omwagala kuba manyi mwinawe mulinze wenjagala tusoke tumala okukola bino then kati ndowooza obudde buli butya abagala information ya bujingo mutuule tumuvaawo mala kukola information eno kati mwenna abantu benagambye mu kitundu okuva erukaya okutuuka ekayabwe bannansi bali mukutte abasajja Banyarwanda mwadde mulowooza nsaaga bwe namaze okukola information eyo nga ngikolere almost for 1.5 week bannamawulire basobodde okutuukawo ne balaba naye bagenda basomera amanya mu kakasi kyenadde mbaga nti abantu baffe bali mu batta nga abatta Banyarwanda nga batwala amataka gaabwe wuliriza bulungi nnyo kubatuuze n'abakulembeze ate oluvannyuma tujja kudda tubasibo olukiiko era tutandise Tebinanyini Frudi, Son TV, sebo tukwaniriza ne timu gyotambudde nayo tuli mu lukiiko lwa byakwega era mu byonna kitubadde tulina tubadde tujja tukaabira abakulu abayinza okuyambako okukakanya embeera eno nga bweri ebadde bitubuuzibwa ne bakulembeze bannange bonna bwe tufuga Kayabwe Tawuni Kanso bibadde bingi nenga kuge mazima no answer naye nzibwe mba ntunula tugenda kufuna answer entuufu bwe mba nga nkakasa tugenda kugifuna era nga mbasaba ebigambo mumanyi nnyina bingi naye mmanyi nti mulina ennyonta y'ebigambo bingi n'ebibuuzo ebigenda okubuuzibwa abantu bano ffe tweganye ffenna ebigambo by'okubaddamu ne tugamba nti abakama baffe kabajje batwanukule ansa zaffe ezituli ku mutima mu mbeera y'okuba nti tuli mu maziga abantu batuggwako tewaliwo nsonga ndala yonna etukuŋŋanyiza bweti maziga ge tulina n'abantu abatugendako mu ŋŋendo etali nnuŋŋamu amanya mwenda mugamanyi abudu munyami twali badde twonoona nga ffe abakulembeze goge mazima ngambye olwaleero tewali tujja kuba mukulembeze gwe mujja kuwulira nti abasipikize olukiiko nduguddewo bakama baffe batwanukule batubuulire tufuneko ku buweerero bwekuba kwebaka bwekuba kulya emmere etukke muki mu lubuto n'asanyuka nga buli omwana akwata akazindaalo akakozesa mu buyinza bwako n'okuwaŋŋana ekitiibwa bw'aba mukabange nga wakutta akazindaalo ng'alinawo kyayogedde ku sayidi nga tikikusanyusiza toŋoola gwe bw'owulira nga tikikusanyusiza toŋoola njagala mukkirize mbasomere wulira ku bantu be tukyajjukirako wulira abaakattibwa mu tawuni kanso yaffe asooka nja kusookera ddala n'ali karenti gwe twakaziika gwe twaziisa eggulo ye muganda waffe Ssekitooleko nsuubira tewali amubuusabuusa tulinawo Kapenguliya wekwakubiri tulinawo abantu baffe babiri be battira ku mafuta wali waggulu omu ku sayidi y'amafuta omulala ku sayidi ya parking ya Mukulu Saamu oba munootinga oyo abakumeka awo bana netubeerawo ne mukadde waffe Lupaapiira suubira tewali atamumanyi abo bameka netubeerawo ne mukadde waffe muzeeyi wa waggulu eno w'omugenzi Mulengeezi netubeerawo ne Brown awo no Brown oyo yali akola mu faamu ya Mwebesa
awo batuttirawo abantu basatu abawamwebesa waliwo Brown ne wabeerawo Kagulu Moja abasinga obungi gwe bali mumanyi maama tomumanyi gwe ovejjandira oli neiba waabwe mwizo ganti amawulire getubawa simatuufu ne tubeerawo ne omwami bali bamuyita bwe twagenda okufuuza ebintu ebyo byali alina yali mu kiga ono baamusuula okulinaana ennimiro ya mukulu James namulabyeko wano nga bamutadde mu kibayiti mukulu James gwe mujulizi wange byenjogera bituufu ne tubeerawo ne bwe baasuula ku muzikiti gw'emmanga eyali atunda obusero oba mubala abo bameka tuli wamu ne tubeerawo ne Kalifa tuli fenna ne tutambula ne tubeerawo ne mutabani wa Muzeyi Kabuye ow'enkozi Akande yes very good ne Muzeyi Godi ono bamukira kubenna mirembe opposite ewa Muzeyi Dawula ne bamusiba ku twatwa abameka ne tubeerawo n'abantu babiri bano baali baana b'ebukonoka baana babiri looza tuli fenna ne tubeerawo n'omuntu omulala bamutira wali okulinana faktore y'Abachina mu Kalitunsi okulinana mu Kulukambugu ne bamusibamu gundi ezo mu kamwa fenna twamulaba Akayi bakadde bange mu bufunze njagadde obbawaako kino abawulira amawulire gano mukakase bye twogera isi bya lugambo kati n'olw'ensonga eyo njagala nazamutegedde mbawadde amawulire ago almost for 2 weeks ngamba baba bali mukutta abantu naye nga babatta Banyarwanda babatwalako amataka gaabwe ng'abantu basirise eno mission Museveni agimanyi n'akabinja kakokutta abasajja Abannayuganda oligina bali ku ttaka lya batwale ettaka nazamutegedde bulungi awo tuvudde tugenda gikwata mpola nabaga video yakukwata mpola eno omuntu omunafu ojja kuddida tugenda kukwata video eno mpola alright kati tubadde tuli awo nga zireeta Yoseri tibahabulwa n'obubbi bwe mwonna mukimanyi eggwanga Uganda bagenda odduleka abakulembeze bali waliwo kampuni ezaali zikola obulungi nga ne kampuni yali ekola bali bagiyita Uganda Posta and Telecommunications Limited gituyita UTL kati posta eno mwe mwatambuliranga ebitereke omutambulira amabaluwa n'okugula obusanduuke bwa posta okukola ki okutuukizanga amabaluwa n'okuteeka amabaluwa okutambula kati wetwogerera olwaleero Minister of Lands and Housing and Urban Development PO Box 7096 Kampala Uganda nga 2 January lunaku lwa 24 yagambye bweti muwulirize bulungi yagambye not to all registered land owners to update their postal address on the register bakugambye nti buno obaka bugenda mwenna abalina ebyapa oba bannannyini ttaka balina amataka nga mwagawandiisa okudda mu buto okuttukiza obusanduuke bwammwe obwa posta bwe mba nagula ettaka lyange nga nina ekyapa kisoma nnya gange gwato neetaaza kinzigula postal address yange oba neetaaza ki okugula akasanduuke ka posta ku this modern day society nga tulina email tulina gmail tulina yahoo kubanga muno mwagala kubbiramu ettaka lyabanakubuzabuza bantu uli bagamba Section 202 of the Registration of the Title Act, TRA, Cap 230, stipulates that any notes from office of the title may be served or given by the letter posted to the person concerned at his or her address service. Mulinga nebiwa byenkoko. Bakugambye bati nga basinzira mu kawairo 22 eri akawairo 22 mu kitongole kiwandiisa ebyapa n'akawairo akalala 23 nga basinzira mu ofiisi ey'ebyapa bakugamba nti okuwandiikira n'okutegeeza kubikwata ku ttaka n'ebiddako olina okuba nga ozizza bujja endagiriro yo ng'okozesa akasanduuke ka posta
boko basobola okuwandiikirako ebintu ebyo mwaka lya banyammwe. This letter therefore requests all the registered proprietor and any other concerned third party to update their postal address on the register in case of any change of purposes of the effective delivery of the land services by the office of the title. Kati mubasiru mwe abali mulandizi ne gavumenti mwagala okusiruwalirako mugende musiruwalirako banyammwe ne bakitammwe. Kambaddirewo katono nnyo. Bwe mbanga bwe mwazalibwa kubeera babbi na kubuzaabuza bannayuganda mukimanyi bulungi nti bannayuganda basinga obungi abalina amataka. Okusoma kwabwe kwa munguuba kyekisookera ddala abaana be baba bategeerera. Mwagala kozesa advantage eyo mutandika okufuulafuula ebintu by'abantu. Naye tubagamba mutwale amataka mujja gazza mugenda galeka okambawo kayisitole katono nnyo. Mu myaka bufukunya emabega eggwanga lya South Africa lyalumbibwa batamanya ngamba babbuwa n'Abangereza ne balyefuutiikako ne balifuga emyaka miyitirivu nnyo. Wabula bannansi bakaddogala balwana okuuka ejjembe mu busobozi bwabwe nga battibwa bawambibwa basibibwa owondooya bakumbwako amafuta ne babateeka muri bambego babega okubafutiza. Naye abasajja n'abakazi balwana okutuuka lwe bajjako enfuga y'abakabbulu. Ebitundu byonna ebyali bitwaliddwa abazungu byaddizibwa dda n'abaddugavu bali mu nsi bagifuga n'amataka agamu baagazaayo. Kati Museveni buli kimu kyokola kimanye nti ekisooka tuli mu nnansi, ekyokubiri oli mugwira, ekyokusatu wajja tolina dda akajiiko k'ettaka nga ne w'okusula toyinawo nga tewalina aduleesi. Kati kikutwalisa ettaka erya Uganda oyagala odditwala muganda musali n'abala mugenda ddikolamu ki? Kankujjukize nga nfundikira information eno. Nga bwe tuva mu nda z'abanyaffe nga tetwambadde wadde akagoye ne batuyonsa ne batuteekako engozi ne tukula ne tutandika okusoma ne tutandika ensi. Era butyo ne bwe tuba tugivaako tewali muntu agenda na kintu kyonna ng'agenda nakyo okudda eri oyo omutonze yamutonda. Yensonga n'oba oyina fuuti 10 ku 10 oyina eka oyina Maryland bakuziika mu 4 ku 6 ke katono kibasobola okuwa ku nsi. Naye mmwe ekibaleetesa omululu okwagala otwala ettaka n'ebibugaga mmwe okuŋŋaanyizaako mugenda biteeka wambabuuza. Teri muntu gwe batutte agenze teri muntu afudde n'agenda n'ekyobugagga kyonna. Ne bw'onootereka obuwumbi bw'ensimbi olya essuwaani y'emmereegi oyambala ndawe y'emu oyambala empale emu osula mu kitanda kimu n'ennyumba osula mu luumu emu era ne bw'ofudde ofiira mu luumu emu ebyobugagga mukuŋŋaanya okutulugunya bannayuganda obbamba n'obbatta bigenda batola mugenda byongerako ki? Bwe mba mukyalina endowooza ekuŋŋaanya ebyobugagga nga ne Sulumaani gwe tusomako byafaayo talina kye bamuziika nakyo. N'abaddewo ennaku zino be mulabirako Bagaddafi tekuli kye bamuziika nakyo. Basadaamu Hussein tebali kye babaziika nakyo. Idi Amin Dada tebana kye bamuziika nakyo. Mulwana tebamuziika na kintu. N'abagagga tebabaziika na kintu. Kiki nnyo ekibafutubbaza ku bannayuganda mutuuka okutwala buli kimu bannayuganda kye baali badde bafuna nga mwagala okubateekako efuga bbi. Obudde bugenda tuuka ogende eka bwewajja mulekerawo omululu. Eno ensi kkubo tuyitako buyisaako wayagiviira. Olya essuwaani y'emmereegi empalo yambaleegi ate kati kankibabuli ne bw'oba n'obutitimbe bw'ensimbi ng'olina mayiro ne mayiro z'ettaka. Kasita omala okulya emmere noonya ekikopo ky'amazzi n'odda mu kaliiko ne weebaka. Bw'ebwa obugagga bw'olina tolina bugagga businga kulya mmere na tulo tuweebaka tekiriyo. Boyi tekiriyo. Abasajja bangi balina ssente n'agamba ssente zino ngenda zikola mu ki nga talina kiddako. Museveni bw'omala okulya emmere n'okunywa ekikopo ky'amazzi oba ekyamata essente z'ogenda zikolamu ki ekigenda okwongerako obulamu tebukibulina. Kubanga Bayibuli ekugamba nti bw'olimala okunyagulwa naye bali kunyagulula. Kubanga mu ggulu singa abagagga baali bagendayo singa era omugagga muzika mu nzika ya njawulo nga buli kimu kyonna bakimupakira mu ttaka n'agenda nakyo mu ggulu nodda era olufa bakuzikanga mwavu. Enjawulo ebeera mu bye batadde mu ntaana ebyo simanyi tayozi simanyi keesi era musigala muli kyekimu kati mwe basajja mmwe ne bakazi mmwe abaluvu. Simanyi nvuga V8 nze nsula mu kalina nnyumba bisenge 8 oyo kasasiro. N'asula mu ssubi agenda the same way wagendamu. Kati mukitegere mu basajja mu okutulugunya badagala n'okubattula ebyenfuna n'okutava ku bufuzi
mulekerawo omululu okutemula gye mugutwala awo tuvuddewo. Mbamanyi mwagala information eyabujiibwe si gye mwagala. Alright. Kale kanjibawo naye bifunga sindagibawa. Mbagamba nti buli Munnayuganda tunula weetegereze. Abadde asome byaffe bayita ebyabala musibira mu bayita dictator. Nga tubale tubanyumiza nga mulusa tebiriyo mujja bifu esingako mujja biraba. Uganda etuuse mu bitundu 410 okuba nti it's a military dictatorship governing council. Uganda etuuse mu status nga kati eyingidde mu military dictatorship nga gana amakooti kiyita mu lujja nebisigadde. Kasitola banga amajje gayingidde buli kintu kyonna nga gatuuse n'okuyingira mu bivulu okutandika okukwata abaana okubatulugunya kimenya mateeka. Mu constitution ya Uganda musirikale takkirizibwa kubeera ku street, alina kubeera mu barracks. Mu constitution ya Uganda omuntu akwatisa amateeka bamuyita policeman, so si military. Kino kyemwalabye mu nkuka n'ebivulu nga bajjeyo military kimenya ssemateeka wa Uganda era kimenya kireeta n'obulabe ku Bannayuganda. Olwo omusajja wa military jukira balina akaja bangu asobola okuba abantu amasasi tosobola kuddira munno ziteeka mu public nga kile kyabadde ku nkuuka. Hakuna mchezo eyo military ekyo kimenya mateeka kiteeka obulamu bw'abantu mu matigga okuddira owa military. Ene kitizisa military police yekwasaganya abasirikale bonna babavudde mu mbeera ne bakwasaganya n'ogyetera ba civilian, that is wrong. Awo tovuddewo. Kati abaagala emboozi eya Pastor Bujingo mutule bulungi nnyo ngibavire ku ntono tutandike. Muli mutya mujeebale Pastor Bujingo kasubiyete otuuse. Okusokera ddala anabasabye mumpitira abantu bano okuli omukulu Alex Mukulu, John Segawa, Ashraf Semwogerere ne Maulana and Rain kansulenti gwe bada akafuna kato. Pastor Bujingo omulundi oguddako bw'obanga oyagala okuzanya stunt oba diversion ofunanga abasajja abamanyi okuzanya emizannyo gya katemba ne bakuwandiikira script bulungi wogenda ogizanya. Ekisokera ddala tulina omukulu omuyita Alex Mukulu eyawandiika the 30 years of banana mulungi mu kuwandiika kandi badde osooka mukubira n'omugambo waayo njala kumpandikira script ya stunt ngenda gizanya ntya n'akuwandiikira oyo bamuyita Alex Mukulu. Next time before you stage any stunt please consult Alex Mukulu, John Segawa, Ashraf Semwogere and Maulana and Rain bakuwandikire scripture bulungi nnyo zizanye bulungi nnyo nga tezirimu wadde ekituli. Otherwise tukoyo tumanyiira nga muzanya bistanti bitaliyo. Naye mu kuzanya stati zino faamu twategeddemu bintu bingi nnyo bengendo tegeze gwanga era ogenda kuva wano nga gakubugumye era mmanyiga kutokotaka kisaawa zino tugenda tandika. Ate tutandika na forensics. Nze sigera genda muli parapasa wa mwina gumwali ngetugenda mu forensics. Kubanze bye mbikola binako obujulizi nga nkulaga kye kitufu ekiriwo. Kati next time bwo oyagala okuzanya stunt ne diversion engeri gy'omanyi okusoma Bible tekikufula nti osobola okuzanya stunt nedda ebyo bakafulu. Abasajja basobola okuwandikira scripture ngambye Alex Mukulu yawandika 30 years of banana mulungi mu kuwandika scripture z'emizannyo. Waliwo John Segawa mulungi mu kuwandika script z'emizannyo. Ashraf Semwogerere, Maulana and Rain bakuwandikire script oje ensi tegenda tegena tuwadde ozanya script katugenze mu forensics. Eksokera ddala tuyina story nyingi ezizze mu kintu kino. Nabagamba omusajja ono wa M23 era sente ezimu zonna azikwata nazisindike ewa ekongo. Njagala tegeza public eyo Pentagon church tesobola kubeerawo kikisokera ddala ekyokubira ettaka lya Muhoozi Kanyerugaba ye mukama waalyo.
era sente ezimu kuzisolezebwa mu ndiga ezo ndoza 25% ziba zirina okuddewa muhoozi ng'obusuulu obukozesebwa ku ttaka eyo mukitegedde bulungi nnyo so talizimbawo kyakya tasobola gizimbawo ekyo mukimanyi bulungi nnyo nakyo nkibagambye kati kasooke mbawulire gundi information endala ezikwatagana tulyoke tugende ku forensics 1 ekisookera ddala bw'ogamba nti omuvubuka ono eyafudde nti mukadde wa kanisa abakadde b'ekkanisa tubamanyi babeera ba civilian naye wulira omukadde w'ekkanisa particulars of dead deceased Muhumuza Richard M/A UPDF officer attached to SFC Nakasero deployed to guard Pastor Aloysius Wijingo as a bodyguard. Oyo tabeera mukadde wa kanisa bakadde b'ekkanisa tubamanyi ono mukuumi wa SFC tutandise forensics ono mukuumi waki wa SFC so si mukadde wa kanisa tutandise forensics temugenda kulimba bantu wano ekyensi ekitegedde tugenze ku ekirala kikino nina information gyenfunye okusinziira mu nsonda ez'enjawulo omwami ono omugenzi abadde alinkinga information mu public nemba elemezi baani babujingo abadde agirinkiga boss ewa Museveni ne wa Muhoozi nemba pastor abali n'abantu abalala ng'erinkinga omusajja ono n'akola ki naga information ene enkuba ng'ate omuntu ayinza okuba nga agimanyi yambeera okumpi yono nga information ekuba bujingo mu gavumenti mu public ne machurch nemba pastor abala nga evira ddala kugumba ngoba kati afunye information ng'evira ddala kugumba kati ebadde ng'erinkinga kati jana ganto ndo yakola ki yalinga information ekyo kiryawo kati nsoka bawa information buli omuntu alako information gyoyagala ekirala Pastor Niyonzimana Aloysius waliwo abantu bangi abakunoonya mukwogera akagambo kano manya tetunatandika njala sooka bawa information buli omu yeronda mukwogera ka video kano ke yayogera kano temwamanya lwaki yakwogera kaluwa ye yangwa kaluwa ye kaluwa mukwogera ka video kano wulira nze naawe kale nze kanayogere nze nekakasa waliwo bangi ababadde baagala nfiire mu mwaka guno bali surprise nkyali mulamu kubira mukama engalo ez'amaanyi bangi abadde baagala nfiire mu mwaka guno kati ekisookera ddala omukulu ono ng'oggyeko okubeera pastor wa House of Pigs Ministries wali ku Stoneland e Makerere omwami ono mufere atya Pastor Bujingo Aloysius Niyonzimana njagala eggwanga litegeere nti olina essabo mu bitundu by'ebbira Bulagga era ng'essabo lino limagirigingibwa mukyala mukazi mukulu mu ssabo lino ly'omanaginga ne under a certain old woman watwalayo ne mufererayo omusajja mu Sudan $50,000 ejja dola bweddu n'omutunza n'ennyumba obukadde 8 n'omugamba sente ogenda ziblessinga n'okubasirika akolaba ku Canada Land ng'ozze okubuulira eggwanga n'ebintu ebirala oyo naye yali akunoonya by all means oyo ye mudinka akunoonya lino essawo liri bbira Bulagga eri managing omukazi omukadde naye nga gwe oyina abantu bogenda okutikkula ettaffaali ogendayo n'obeera mu kateni nga zali n'otandika okyusa amaloozi voice changer n'oyogera n'ebintu era ne mukuba ssente wakuba omudinka $50,000 ejja dola n'omutunza n'ennyumba abukadde 8 ono yakunoonya erina possibility weeri Sylvia Mukandooni gwe muyita Mama Fina baakola ddiiru n'eggi neyo n'Obujingo
nga ya golodi waliwo omuntu gwe balita omuteeja ne bamutikula ssente za golodi naye obujingo yakuba ssente za golodi ne Silivia Mukando nti yamuwaako ssente era ne yaveeyo yakiwakane neti yamufera tiyabafera bombe bali mu ddiiro ya golodi naye n'abafera n'akola ki n'abe kati mumulowooza bamunoonyeza mu kyaki balokole banne no yo bwava mu kyaki atayina emizannyo emirala gy'azannya kati eyo tuvuddeyo mbalaze ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo oyo kati gwe muyita pasita tugenda mpola mukulu Niyonzimana mu mateeka agafuga abasirikale bodyguard oba driver akwasayiningiddwako okuvuga tasobola na lunaku na lumu kukkiriza kuvuga mmotoka mu public nga tamaze tegeeza bakamaabe. It is impossible. Kyekisookera ddala. Kati simukadde wa kanisa oli abadde mukuumi wo naye ng'alikinga information awo tugenda mpola. Kati ekisookera ddala emmotoka gy'ovuga ya kika kya Lexus mmanyi gyala tuzikwata empola nakoze wano forensics wange bulungi nnyo before nga sinatandika na forensics ono bulungi nnyo njagala Uganda Police ne Gavumenti mukwate Aloysius Niyonzimana before it's too late. He is the first suspect. Nga temunnanoonya muntu yenna mukwate Bujingo abere mukomera until further. Bumutakwata Bujingo temuddamu kusinika binnyo ku media nga mwogera ku kigambo kyonna mbuuza lwaki. Ekisookera ddala there is a possibility nti gaayo ono baamusebusi before okustaginga kana akabadi. There is a possibility okubanga gaayo baasose mutta before nga tebanna staginga ki kabadi kali. Tugenda mpola pola emmotoka ya Niyonzimana Bujingo ey'ekika kya Lexus LX 570 it's a modern VS vehicle eri equipped with modern cameras. Emmotoka ya Bujingo Lexus LX 570 SV eri modern eri equipped with modern cameras is recording mu side zone ze motoka ezo. Tugenda mpola tutandise forensics mukusoka mukwate Bujingo muteke mukomera. Yaratandika ne yeye nyini then batwale ku motoka ngabwe yaratandikira ku yeye nyini njibalage katono nnyo mulindeko wano yaratandikira ku motoka yeye nyini emotoka yeyo mugira bulungi LX 570 Lexus. Kwate simu yonga siwolokoso genda kugola Moses okebere emotoka ya Niyonzimana bwefaanana kugola Moses bweri. Tugenda kukwata no video mpola wanoka akulage bifaananyi byayo eno endala yiyo bifaananyi byayo ogira bulungi nnyo.
ndozo giraba zizo kamera bogenda kugola Moses noteekamu Lexus LX570 equipped with 4 cameras to help you avoid objects and obstacles from your normal lines of vision. Kati mukulu emotoka yo public we malo jimanya chika che motoka chiwabadde ovuga waliwo tugenda okutuvira ku ntono tutandike video yatulese bulungi nomutegede chika che motoka ekyo omwami ono kyabadde avuga. Video etandise katugitandike bulungi nnyo buli omu ogenda jjunyumirwa mugenda kutegera obutemu abana abasajja bwe buyimiridde. Ekisokera ddala mbagambye ekimu ky'ekkumi kiba tekyatuuka mukama we muhoozi kyekisokera ddala. Yalimba endiga ze nti kyaki agenda gizimba kyaki teyagizimba nakatana gizimba. Mbabuulidde abantu be yafera bamunoonya abo nabo weebali naye tebasobola muggulako musango mukitegedde bulungi. Ekyokubiri Duleva we musajja mutendeke wa SFC yabadde amuvuga ebbanga lyonna. Lwaki yamuvuze olunaku lwajjo? Ekyo ekibuuzo kiri awo. Kati ekyo ekibuuzo bwe kivaawo ekibuuzo poliisi ekisookera ddala lwaki mukwata bwe kimungo ekisookera ddala ekintu kyonna bwe kyapeninga kyetuyita kyetuyita ekifo ewagudde enjego oba wagudde omusango. Tewali muntu yenna akkirizibwa kusaalimbira mu kifo ekyo era kiggalwawo butereevu bwe libakuba baliggalawo mpaka. Tulabye mugenzi abiriga bye baamutta emmotoka yasigala nga tebagikutteeko Kaweesa as well Kirumira as well Joan Kagezi n'abalala emmotoka tezaavaawo. Tutegedde bulungi nnyo. Kati omukulu ono ye yalowoozezza nti ensi egenda kusiruwala nga bw'ajagala esiruwale ekintu kitali kituufu kiri luddawa. Nabagambye nga ntandika vidiyo eno ayinza okuba nga yabadde n'oluku lwagala okutta omwana oba nga yamwetidde kennyini n'ayagala kitwale amawulire oba there is a possibility nkiddamu kuba ennaku zino emirambo gikuba siriki emirambo tegikyalabika gavumenti esobola okuzannya ekintu kyonna. Ono omuwala eyasse omulenzi omusazi w'enviiri omulambo ani yagulabyeko tewali n'olwo yennyini yatiddwa temunnalaba ku mulambo kati kavudde kwanjula katandise. Mukulu ekisookera ddala ne poliisi obanga sinatuuka yeeyo njala tegeeza public nti wetwogerera essaawa zino okuwedikota za poliisi enaggulu emmotoka ya Bujingo bagitutte gyeri nga kye bagenda okukola bakiyita to construct the evidence oba constructing omusango buto. That is against the law. Police olwokuba nti omukozi wamwe state mafia tekikkirizibwa kujja mmotoka ne mugitwala ate mugiteeka ennaggulu mutandika constructing obujulizi. No, that is wrong. Ntegeeza public ne family y'omugenzi yafudde bagenda bakulietingira omusango mutamanyi nako ng'ate already ye Bujingo yatempalinze n'obujulizi atya kyekisookera ddala kye tuyita crime scene ekifo ewatuuse enjega kasita kituukawo tewaba muntu yenna akkirizibwa kukwata kusaalimbira mu kifo ekyo kisibwako kyekisookera ddala. Ekyokubiri mwenna abavuga emmotoka mukimanyi si bwe kiri emmotoka eriko mu maaso mu mbiriizi n'emabega. Kati mu nkola ey'abatemu abatemu bano ab'e Uganda bavugira ku sayidi bbiri waliwo akuva mu maaso n'akuva emabega. Tuli ku forensics waliwo omutemu akuva mu maaso n'akuvaawa n'akuva emabega nga tageti yaabo okusookera ddala
omutemu ne bamba movies zonna zibazanyi kyovula ndo mugende afune ba scripture writers bamuwandiikire omutemu yenna bwa achaba asokerako ddala kyasokerako kuba asooka kuba driver bwakuba driver emmotoka neyimirira emmotoka weyimirira n'alyoka afuna kyayagala mukitegera bulungi nnyo omutemu yenna asooka kuba driver bwe batakubye driver bakuba mupiira kyofuna ne polisi webeegoba ekuba mupiira emmotoka eruzinga balance egwe bakwate gwe baagala. Are we together? Nchiddamu abatembe Uganda betumanyika baze batta abantu bano omu abava maaso omulala abambega ati ni keso omaaso nga omaaso ekiresa abatimba na babiri omaaso oli ava maaso abayina ekifaananyi ekituufu ani atudde mu maaso ku drive ku ani driver ani atudde mu ntebe ya co-driver kyekifaananyi ky'oyo abava maaso oyo omutemu abeera ku border kati ona omutemu ava emabega abali mu communitaringa in case omuntu go baagala baba siye driver siko drive siko pilot atudde mu ntebe y'emabega kati owe mabega bamuwa sigino nti kati wano mu siye driver ate siye ali mu ntebe y'omaaso ali mabega nakubo waki nakubo mabega kati mukulu ku kino kyonna ekikyo tewali kirabikirawo tuli mu forensics mukimanyi bulungi nnyo nti n'omugenzi Isma Olaxes Kaweesa ani biki byonna emmotoka baazitulaga nga zirina empompoga z'amasasi muziyise omutemu aba akuba ng'agenda kuba ng'akozesa mu maaso wano ku ndabirwamu y'omu maaso nga suspect gwayagala oba target gyayagala emundu agitumiza ddala mu ndabirwamu wabagenda okuba endabirwamu y'emmotoka yaabwe jingo eri intact terimu wadde ekituli ky'essasi ku sayidi eye ne sayidi y'omugenzi endabirwamu zonna ziri intact tewali kyakoze eki kyakoleddwawo tugenda mu maaso mabega walamu teri wadde yakubye essasi tugenze mu sides ya left ya driver ne ya co-pilot bagambye emmotoka bakubye omugenzi amasasi 13 si bwe kiri nti yes mukuba amasasi gakubwa nga bakyogera si bwe kiri nti yes bakozesa mundu ki tewali kibuuzo kiddibwamu emundu ezisinga obungi mu Uganda tukozesa Alexander Kaliskonova na musanvu muje muyita AK47 tukozesa Alexander Kaliskonova na musanvu muje muyita AK47 je tukozesa abasinga obungi ne police na majiji balina sibwe kiritiye waliwo ebintu bibiri benjala basomesa leero waliwo kye tuyita wrong range shooting omuntu akubidde wala effect y'essasi likubidde mu wrong range yanjawulo ne ya short range ye muntu okukuba essasi nga kiri ku close contact ng'essasi balikubidde kumpi n'essasi libakubidde wala ebintu bibiri byanjawulo wrong range ye muntu okuga nti akubidde essasi mu meters nga 100 short range ye muntu okukuba essasi nga muli just omulike bigere nga oba meters nga 5 oba 6 oba 10 kati effects ezo gundi biri wrong range ne short range effect ya masasi ebera yanjawulo ku target omuntu ko bakubye short range bullet effect ye eba nene nnyo y'amaanyi okusinga omuntu kubekubidde mu wrong range oba kubidde mu distance bintu bibiri kati tebatulazeeko sayidi ya drive emmotoka nti yakubiddwako essasi si bwe kiri nti yakubiddwako essasi ku sayidi ya drive tewali kye bakirazeeko ensonga lwaki nkugamba nti bano abasajja baazanya omuzannyo gw'abalemeredde bwe bakuba ku siiti ya drive kwatudde nga bavudde mu sides eno mu mbiriizi jjukira kubeerako ono atudde co-pilot ne driver balina enjawulo za mita ndoza zibanga mita ngemu n'ekitundu y'enjawulo bwe bakuba essasi ngali mu short range
likuba gwo omuntu go target nilikuba ne co-pilot nilimuyisa bubi nga kye bakola Katumba Wamala kati gwe tojja kungamba wabadde mu Lexus ng'otudde ne bakuba amasasi gwe wagambye nti wasise hand brake mukulu tuli bantu bakulu omugaso gwa hand brake bw'ogikwata emmotoka spinning abavuga emmotoka nze sivuga mmotoka emmotoka bw'okwata hand brake ng'otadde ekigere kiri ku accelerator emmotoka spinning ne yeetola era mwe abavuga emmotoka bona bakimanyi bulungi nti bw'okwata hand brake ng'olemezeza wali ku muliro emmotoka spinning eyo yasigaddewo obutereevu ekyo tukimaze nojja n'ogamba nti wagudde ku steering wansi wa steering ku nsi kuno teri muntu mulamba asobola kugwa mu steering wansi n'ajayo bw'ati it is impossible the applicable way oba embeera yokka esoboka okuba nti osobola okuwona ebyase kwe kuddira entebe eno wansi wali epeesa eriseetula entebe ogizza mu maaso oba ogizza emabega naye ku kiseera ekyo teri human being wa muntu asobola kujjukira peesa eryo nti nsindike peesa lino entebe edde emabega neewoma ebyasi taliyo kati ate osobola kugamba nti wagudde wansi wa steering teri muntu ajja mu steering wansi ku saizi ya bujingo n'olubuto olung'etu mu yakasasiro teri muntu asobola kujja mu steering taliyo naye walonda bali mu motoka essaawa zino weekanga ogenda ogwa mu steering wansi oba osobola okujjayo mbagambye ekintu kyokka ekyali kisobola ye kwe kunyiga epeesa ly'entebe kwe yadde atudde entebe n'eseetuka n'ava mu opposition bwe baakubye omusajja oli amasasi 13 eyamubadde mu mita emu n'ekilometers 2 bugingo yadde asobola kuwona never ever fool Ugandans watu asobola kuwona kubanga essasi effect y'essasi si wano weriyingirira wabula werifulumira kati bwe bakuba essasi limu nga limu mu mita emu buli omu nga mu mita emu n'ekinuma mita emu mita 2 ate asinga okulumwa yoli asembeyo okufuna essasi yase kati gwongamba otya bakumye amasasi 13 ne bagakuba omusirikale nga gwotudde wano ku steering ne gatakukwata neobanga kale wagudde ku steering bwotyo ku lubuto lwennyini ntumuli olubuto lwe lukusooka mu maaso osigala ino oli mulamba mu space nga bakuba amasasi mukulu mulekerawo okubuzaabuza bannayuganda muzanya stats ezitaliyo there is a possibility that omwana mwasose mutta musi kubanga wano emmotoka za Katumba Wamala gye bakuba amasasi twagiraba physically ng'endabirwamu baziye eyabirigaziweero kakaweesa kirumira ng'endabirwamu naye mmwe emmotoka yemmwe tebana gye balaze naye mbategeeza nti emmotoka bagitutindaggulu bali mu constructinga musango na bujulizi obufumbirire kye bayita constructing kwe kuzimba obujulizi ekisookera ddala mu mateeka tekikkirizibwa kujja exhibit ku crime scene bugingo yabbye ekizibiti n'akijja ku crime scene n'agenda nakyo kati wano wali oprobera kukomba essowaani bwe mutaategedde kambategeeza olaba obeera mu loogi ng'oli ne mukamusajja bawe n'akusanga omukazi n'akusanga mu loogi n'oba ng'oli munene bw'oti nga kakafaani oba ng'oli edi mutwe tosobola kufuna maanyi geekalakasa nti olwana ng'oli mu loogi naye amasasi gavuze gwe n'ofuna guts ezibba ekizibiti n'okijja ku crime scene ono omusasi wo ono omu ku bantu bo b'okola nabo yagambye wulira bino ebigambo si byange bintu by'abantu bo wulira bulungi nnyo nga biwedde n'ogoba omutemu oyo wali okukkirira wali wakubawola kata amutomere waakiri nti yagezezzaako nga biwedde n'ogoba omutemu oyo wali okukkirira wali wakubawola kata wagezezzaako okugoba omutemu oyo omutemu wamugobye ng'oli ku bigere ng'okozesa mmotoka amaanyi wagajjeewa tugenda mu maaso mutomere waakiri oli kusawula TV
no worries embera yabadde etya mu kaseera abaddewo ekiro kyange ekikusonga ku bana pasita yabadde adda Namayumba ng'avudde ku mirimu olwamaze okulaba emisingi eyo emisingi olwamaze okukola emisingi akola emisingi okuva ku saa 2 paka 3 olwagimaze bwati tuba tugenda mu mawulire awo n'asimbula n'avaayo era byabaddewo saawa 3 n'eddakiika nga 5 n'ekintu awo yatuuse awo n'abanga asiba mu katono nga bula mmotoka ezo zisiba mu katono awo kati omutemu yabadde amutegedde bw'abanga yabadde tamugoberera awo yabadde amutegedde naye omutemu yandibanga yalowoozezza nti pasita bavuga muvuge era amasasi gonna n'agatunuuliza gwe bavuga co-driver kyova olaba amasasi gonna yagamumaliddemu agasoba mu 10 gonna yagamumaliddemu agasoba mu 10 kuba twakitegeddeko nti Richard bamukubye amasasi 13 agamuli mu mubiri naye pasita atugamba nti weyawulidde essasi erisooka n'asikandi breeki y'emmotoka n'akola ki n'agwa wansi wa steeringi era ekyo kyadibanga kyekyamutaasa kyova olaba essasi erimu lyamuyiseeko ku mugongo wano ne ku mukono ebisago bye yafunye era bano ababaddewo wano batutegeezezza nti yagezezzaako nga biwedde n'okugoba omutemu oyo wali okukirira wali wakubawola kata niyonzimana ove mu motoka ogoba omutemu gwe awo tukyaliwo mpola no worries basi omusirikale wo awo teri muntu yenna singa wabadde omasasi agavuzi teri muntu yenna kabeera nyasobola kuyimirira wadde dakiika neegi yonna ensi bayasaasaanye dda nga tewali kati gwe omubbi wamugobye otya ng'amasasi gamaze okuvuga tewabaddewo bantu basobola kuyambako awo tuvuddewo n'ogoba omubbi n'oma n'ojjawo emmotoka ku crime scene ekitakkirizibwa mu mateeka ng'okima tekikkirizibwa n'ovuga omulambo n'ogutwala n'otuuka emulago n'ogaba kuteeke mu intensive care unit mukulu amateeka wadde siri musawo agafuga intensive care unit kubeerako ebbaluwa eya rifaaro omuntu gwe baleeta ng'agenda ku intensive care unit bamuleetera mu ambulance ng'ali ku oxygen kati gwe wazzo oli ku oxygen mu Lexasio wazzo olina rifaaro leeta era gwe n'ojja ng'ozze n'omulambo ne bakuteeka mu intensive care unit n'omala esaazi wamazeeyo n'odduka n'ovaayo mu intensive care unit gwe niyonzimana tugenda mu maaso mumuwulidde bulungi ono ye munnamawulire gwe yeesiga ku Soloti TV ono mutebi yagende pasita yagobye omutemu naye ng'olwedde abbi ekizibiti kati already bw'ojjawo emmotoka n'ojjawo n'omulambo n'ogutwala kiba kitegeeza poliisi byonna byekole by'okunoonyereza emala biseera tewali bujulizi bwonna bwe bagenda kufuna kyenvudde mbaga there is a possibility nga gaayo ne baasose kumutta ne balyoka bazannye eno firimu tebannalagana ku bifa in fact crime scene tebagikolako kiro basibawo ne baleka obudde ne bukya aba forensics team ne bajja ne batandika okukola analysis nga bajja obujulizi ku bujulizi kankuddiremu wano linda kola benno linda kola bekatu wano tugenda okuva kati bana abasirikale ndo bazze na kiro mbubaze ku crime scene kweyenzikize e Kampala ogenda kufuna bujulizi ki laba light eri ogenda kufuna bujulizi ki ofuna otyo obujulizi ng'emmotoka eyabaddemu omufu nga n'omuntu yabaddewo emmotoka teri obujulizi kiwe munoonya laba namungi wa poliisi eyeeyiye ku crime scene muba mukyafuna bujulizi kyawo ne bw'oleeta embwa tesobola kupiikingawo mutemu namungi wa poliisi yazze ekiro essaawa ezo ku crime scene oba ogenda kujja obujulizi ki kubanga immediate mwali mulina okusibwawo wonna ne baggalawo nga tewali muntu akkirizibwa ono wa poliisi yenina akkirizibwawo awo tuvuddewo kati wane wali okulya n'okukomba essowaani wuliriza bulungi nnyo poliisi egenda ezze emisana ku crime scene naye mugenda kulaba crime scene nga it is very difficult any assassin to carry out assassination
mu junction yeno okuva ku main tekisoboka, it is impossible. Tunula police olweze iyi crime scene abo na maduka bamukubira era driver n'afa yasima tusero so kati kino kye crime scene police kambadizo crime scene mugire bulungi nnyo. Kizibu nnyo omutemu yenna okukola obutemu mu katundu awo babadde nga kabadde kapakinzemu abantu bayitirivu nya basika chapata bakola kikusaawo ezo 3 banyazi. Kizibu nnyo crime scene kuva ku main chorus okutuka ku crime scene to the meters 50 ziri meters nga 25 kuva ku main chorus meters ziri nga 25 kako crime scene bakubide pasta ujinga amasasi era kigambo wanje motoka yabadde veri waggulu ngekiriaje bamukubira era driver n'afa yasima tusero so kati kino kye crime scene main chorus okuva ku chorus okutuka ku crime scene ziri meters nga 25 teri mutemu asobola kuttira omuntu. Kati wano nno abantu anti-terrorism unity nga bazze tunula olabe nabalagirira lengera yatuveyo Pastor Nyozimana ono ejjino Katumba wamala nga bakubye muwala we omusayi gwamuyikira yenna gwe toyinako wadde ka blood stain wantu wonna kyekisoke kyokubiri emmotoka okugijjawo ojijja ku crime scene wabadde obalaki kubanga emmotoka kotolabidde omusaayi kati mwe kyemwatuleetedde ekifaananyi kino ono wuuno ejjino Katumba wamala ono wansi Kaweesa lindako ono Kaweesa wansi ono jino Katumba amala oli abiriga oli kuno ku video temuvaako mwenna mutudde n'aba SFC mwenna kwebali kati mukulu mwe kifaananyi kye mwalese kino wano tugenda kigenda mpola ekifaananyi kye mwalese kuba twagala kwanalayizinga bintu bino kati ekifaananyi kye mwalese kiikyo mukira bulungi nnyo kiri mu kkala ya green naye ogambye babakubidde mu kkubo gana amadaala okuli ekifaananyi kye mwaleza nga wali omusaayi gano madaala eno emmotoka yabadde eraga ku madaala gano bino ebintu mwayiyewo bye mwatadde emmotoka wali ku crime scene mwalabewo amadaala gonna ku crime scene kyenjagala osooka okubuuza mwalabewo amadaala gonna ku crime scene zakanoonye ekifaananyi ekituufu wano musooke mulidde mbala okunoonya ekifaananyi ekituufu wano mala okifuna okay kikino aha
ekifaananyi kikino baba kubidde mu kkubo zino steps gano madaala emmotoka gye babalaze eno emmotoka yaabwe jingo ogiraba yiiyo naye bino ebaye wano nga bizze mu kala ya green gano madaala zino ziraba gano madaala gaagano ogalaba gano madaala ago madaala ago kati emmotoka yo ku crime scene ate amadaala gali luddawa ku crime scene wantulaba crime scene ndala nnyo lindako wano ka video kali luddawa wano tuddeyo wano maye abantu bangi tebeetegereza bintu bino kati ffe tubeera n'obudde bungi nnyo okuzuula ebintu bino n'obisomesa abantu bakole ki babirabe njala nkuzanyire ka video kano gondage wano ku crime scene ndagawa amadaala we gali mu kifaananyi kye babateeredde amadaala gali luddawa nzira muka video mundaga amadala galege ekifaananyi kiri ekyakira ekirimu amadala ne kale yakiragala nzira muzanye kano balage ekifaananyi njagala ndage amadala iyo crime scene ndaga amadala kati be ekifaananyi kye baafulumizza kyekino wano wammanga kiri wakyo kyekifaananyi kye baafulumizza olwo luguudo lwebutulaze mu video ku crime scene tufaanana lwo kyokuna nage mwali badde mufuna Alex Mukulu John Sega wa Maulana oba Ashraf Semwogere n'abawandiikira omuzannyo guno emmotoka yo yiiyo kati ku crime scene tewali musaayi emmotoka wagibyewo n'otwala ekizibiti wabbi n'ekizibiti yabbye ekizibiti n'akitwala Bujingo, you are not responsible in such a situation to take yourself to the hospital before the police intervenes. Toteekeddwa wadde okuvuga emmotoka wadde okukwata ku kintu kyonna before nga poliisi tennajja. Naye gwe wafunye guts ezigoba omubbi n'obba ekizibiti n'okitwala mu ddwaliro n'otuukayo ne bakuteeka mu ICU mu intensive care unit kati emmotoka tebagikomeza na ku crime scene okudrawinga case wala bagitutte nagulu to construct ekigambo construct mukimanye. This is a label source bali nagulu omuli kufuma bajja kuleta ekimotoka wakikuba amasasi bataliko kijinganye bayiwo mu musajja agenti case closed yene motoka yabadde mu bafiridde omusajja nengo omusajja mbagambe there is a possibility ngo omusajja badde bamaze domotta ne bazanya akandolindoli. Naye ffe nga bwe nkugambye kino kikonfaminga Uganda is bleeding and no one is safe until all of us we are safe. Kino kye bayita analysis ne forensics. Mbagambye motoka erinda gulu ku police headquarters they are constructing a case. Kye bayita constructing okuzimba obujulizi obupya. Tosobola kuzimba bujulizi nga ku crime scene mujjeewo ebizibiti kye bita exhibit. Exhibit ekisooka gwe ye motoka ekyokubiri bujingo okizibiti ekyokusatu ye mugenzi omuntu agenda kubuuza omugenzi ali luddawa kuba emirambo ennaku zino gikuba siriki omulambo guli luddawa omulambo guli luddawa Eteka lyeriri whenever you tempt with the evidence. Osibu myaka gyotamanyi. Kati gwe wabyewo ekizibiti n'okitwala mbabuulidde emmotoka
modern motoka javuga ekika kyavuga nemba buli abatomboyo abo mu Uganda bakola batya nemba buli omuntu obagenda kuba motoka akola atya one omutemu ava mu maaso abeera ne options bbiri okumanya gwayagala to confirm ani yabadde mu ntebe ya driver yadde bujingo main target yabadde bujingo lwaki bakubye driver Dola crime scene ya kawesa ya kirumira ne ya biriga babe zibera pichezi biri emwe beva mabega nge montalinga target either etudde mabega oba target etudde maso omutemu kebere police ngego babbi kuba mupira obo kuba driver ne baba mi film ngazino film zabuje zitula zineza Hollywood. That's the system kati gwesebo nojja nozanya film ne kulemerera kuba mwagala nnyo okutta abaana b'abandi kino kifaananyi kyokka kikuyiwayo eno ekolans webatemulidde omuntu ekolans munnamawulire gwesiga senior journalist yagambye wavuddemu n'ogoba omubbi obujulizi si bwange obujulizi bwa mutabani wo gwesiga gwewawa omulimu si bwe kiri kati mukuru wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ngu yamumuyambekkiriza eno video erevudde ku kampuni yo wulira bwe wayogedde oli kalanda toliko waddaka wano batulaze ekifaananyi wano ng'otudde katumalo kijjayo wano batulaze ekifaananyi ng'oliko wano kaki plaster baada bamaze okuteekako kanula oba essasi we lyakubye is just a question one baada bakutaddeko kanula oba essasi we lyakubye kyekibuzo ekisooka ekibuzo ekyokubiri buno obutengi bw'abanyarwanda obubikka bw'otambula mu motoka wasobodde atya okuddukana bw'otuukanawo mu ddwaliro buno obutengi ng'otuddewo wombeese ng'eggongole siba akabugo bujingo wenna tunula facial expression ono yabadde tunula face ye atunulagiride consciousness yenna atunula nti ekintu nakikoze naye nkivaamu ntya eyo face weti wesoma yiyo genda otunulye video za Katumba Wamala ng'ali frightened nga bassa omwana we ntuna neno face agamba kino nkivaamu ntya face weti byabadde esoma eno firimu njizanyi naye njivaamu ntya tunula face niyo nzimaana kino nkizanyi naye nkivaamu ntya kati wano omukulu baade bakutaddeko kanula alindako mu IC mu intensive care unit eno yabadde kanula oba essasi we lyayise eyo kanula oba essasi we lyayise kati ate bw'omala okukola ebintu ebyo nojja n'okola video nga bakujjako interview mu makaago wennyini ng'oli talatibu ng'obuliri bwa wansi wulira kanzanyirako kennyini akasoloti TV yikaliruddawo kaakano nga bwe basibye wadde basibye kano bwe bakubye essasi tewali wadde kasukulaki n'akamu tunulira video eno tunulira emikono mukama yebazibwe bannayuganda bagenda muzuumiga tunulira emikono era mukama yebazibwe bulijjo ntera bagamba nti buli muntu omulamu ateeka okwebaza mukama era ekigambo mukama yebazibwe tekikozesebwa mulokole yekka tunulira emikono buli akyassa omukka alina kwebaza mukama kubanga tuwali mu magezi malala gatufuula balamu nsaba okutegeeza bannayuganda nti ndi mulamu twavudde mu bantu b'emmundu ne batukuba amasasi nga tulina omukadde w'ekkanisa omukadde w'ekkanisa tiyalutowazibwadde mu ddakiika ezazzeeko nasobodde okufunamu olungubanguba pulasite eruddawo bakkanula eriwa nafunidde treatment nsaasira ab'ennyumba omukadde w'ekkanisa mwazaalibwa wadde twafuuka baluganda kuba mukristo tubeera baluganda kanula eruwa pulasite eruwa tukola ku nteekateeka ez'okuziika kugenda kubeera okwakuba kutaano
naye nga mbeebaza bannayuganda essala zammwe fe abakola forensics wano wabaddemu ICU intensive care unit intensive care unit oyina plaster nebwe ebyambi bisekerwa eyakuwandiikidde script kyeno genda omubanje sente zo olwo omusajja muteeke ebibega bitala w'ebitala y'amuyimbo basi mu state agent mukwate mu musibe nga nina mugisi mufungize enzita ya Museveni empya amala okutta omuntu n'amala okutta omuntu ne balyoka ba staging enfine staging amaze omutta mbagambe there is a possibility nga gaayo ono bamaze mutta busi era ono kwe kuddusa omulamba agutwale kubanga bujinga akimanyi n'amateeka agamanyi tosobola kujja kintu kyonna ku kifo wattiddwa n'omujjawo ng'ani tolina buyinza tolina buyinza tolina buyinza sebo gwe wafunye amaanyi n'okwata emmotoka wasogoba mubbi n'akulemerera n'okomawo n'ovuga emmotoka n'ogitwala neweetwala mu ddwaliro neweripootinga ne ku poliisi kirabika ennaku zino kati wava ku Hollywood kati olaba Bollywood maye firimu za Bollywood ez'abayindi omusajja asobola okugoba ennyonyi okuva enakiwogo ng'emulese n'abuuka ennyonyi beetu asobola okugoba ennyonyi okuva ku kisaawe entebe ng'emulese wali ngeri kulaani werinnya ku botaniko n'abuuka okuva ali ku botaniko wakugundi ku lido n'agikwatira mbire n'ayingira mu nnyonyi eyo ze firimu za Bollywood kati kirabika nawe ziwatandise okulaba kati bujingo kuba mu firimu z'abayindi buli kimu kisoboka ennyonyi osobola omuleka ku kisaawe entebe nebamugamba ennyonyi egenze naga nti nja gigoba n'agigoba ali kulaani we eba eyingira bweti ku lido beach wali ng'abuuka ng'agigwa munda kati kyoyagala otugamba nakyo watandise okukola gw'olina gatisi essasi ambakubbi ekyaliiwo omusirikale ogoba omubbi gwe ogoba omubbi omale okomewo Linda sokoleke what was the better timing between the assassination time, the time you took to chase the assassins, then the time you took to come back and you drove away to the hospital. There again you went back to police to report the case. Bamba klat gwemba buzigbo manyira mumanyira n'abantu. Oh nga awo nate waliwo bantu bakunganye kulaga abantu kulanti kyekiguddewo. Kuba smartphone zibalina. Basajja mmwe mmanyi nti oli state agent era state mafia oyo guy ne state eyinza okuba yagadde mu eliminating nga kyasalidde muli ne kati bagenda kuwa omulimu omuzibu ennyo okukola okugyawo ekyo kye watuuseeko era bwe temwewuunya ng'omusajja afuuse ekizibu mu ggwanga bujingo ng'ayogera buli kimu ekiteetaagisa kwogera ekyo kyo mu kirinde bw'aba wakukulozinga keesi eno okitegedde bulungi nnyo ekyo tuyita forensics mbabulidde abatembe batya batambula emmotoka singa emmotoka bwabanga bagikubye amasasi bulijjo emmotoka muze bazikubye eyabujingeri intact nenkubuulira amasasi singa bagakubira mu kibangiriza ekiwanvu effect yaago ne mu kibangiriza ekimpi bwe bakuba essasi nga akuliraanye muli mu mita emu ku bbiri nga mu spacinze omuntu asinga okulumwa amasasi yonna addako wano kubanga ono limuyita mu buyisi erifulumira eno ligenda likuba omulala kati amasasi 13 gaakubye bodegaadi wo gwe notafunako wadde n'essasi n'erimu tebatulazeeko na sayidi kigi baakubye ey'emmotoka mbagambye kuliko endabirwamu y'omaaso tebagitulazeeko nti babadde bamutegeddemu bakubye yo driver gwe twagala
tebatulazeeko motoka side endo kale copilot bodyguard woji yabadde gibamu tebatulazeeko side eyo naye mbagambye motoka bagitutedde nagulu to construct again the case kibayita construct kwe kuzimba bali mu kuzimba case n'obujulizi bagenda okulu bajja funa ekimotoka bakipangirirawo bakikubemu ebituli bakiwemu n'omusayi gw'embuzi nga kiwedde bongambo ti avudde mu ddwaliro nga tolina wadde ka blood stain ne ku crime scene amasasi 13 omusayi guba gwayise dda nga guli ne wansi ku kolansi teguliiwo ekifaananyi kiri kye mwafulumiza kiraga emmotoka eri ku madaala ekifaananyi kyafulumye kya green eri ku madaala we batidde omuntu tewali madaala eri street ate nga street batidde omuntu it is very impossible assassin okolerawo okuttirawo omuntu kubanga eri bw'omutunula okusinga bwendebeka video kano ziri meters either 25 ku 2 tosobola kuttirawo omuntu ku main chorus nga ne meters eza 25 waliwo amaduuka basiikewo chapati buli kimu gottirewo omuntu mu musiru kyoyo mbagambye analysis yange gyenkoze ya forensics mukama bakuumire kino tukitwalide badde bakitaddewo nga diversion y'omuntu yafiiriddemu unless waliwo ekirala bwe batulaze omulambo it will be okay ne waliwo ekirala kankibagambye nakyo mukiteeke mu bwongo amawanga agaakulaakulana gasobola okuddira omuntu waago ow'omugaso ne gamubuzaawo ne gamuwa identity empya ne gamukyusa n'ekitundu waabeera ne mumwerabira nti takyaliwo yavuddewo ne bakola n'okuziika ne baziika nga bamulowooza bamuziise muntu naye nga si yeye ng'oli bamukyusizza this that possibility ekino kisoboka okuba mawanga gaakulala bakikola naye batera kikola nnyo ku bakesi abeekya babadde bakettera eggwanga eryo bakukyusa idde ne bakuwa amannya amalala ne bakujja mu kitundu bakulagira nti waffe bakusetinza akiside baki waffiire bwe bakwokirayira akaninga gy'oli otemya ekyo nakyo gyekiri kubanga bagezaako nnyo kati okuzimba bwa assassination team obulina regroup okukola assassinations ezigenda okujja mu Kampala very soon kati watifu nga yomu watifu singa kibanga kyo kino nkibagamba muwuliranga firimu naye mu nsi ezaakulaakulana babikola they get you out of action they locate you with the new identification nobody gets to know where you are paka n'obulamu system bakujjawo naye nga bakusindika ku missions eziri deadly endala ze tuyita black ops operations what if kyekyo ngabe what if the options B zembagambye era nga nfundikira video ya leero mukulu James Birungi Yoseri bahabulwa Muhoozi Kanyirugaba the Inspector General of Police ne security organism mu Uganda omuli ESO CMY ne ISO muli mwa training bwa physical training nete mwagenda kusoma bokesi nabikulabira bokesi lwaki the moment omukesi yenna abera exposed mission ebera terminated mu theory ezokubega the moment omukesi abera exposed ebiseera ebisinga mission yenyini kwali bagiterminatinga ne spy yenyini bamulilocatinga bwabanga mission okubeera exposed yavudde ku ye kenyini agibwawo naye olwokuba mulina cow mentality mwa training abo trainings physical temwafuna bwo ku training bakumanya omukesi akettaatya nenzija nekuba mission yasooka yokutta Kyagulanyi nga mukozesa
SFC mbusimecha SFC gena kuwamba ne exposing abantu abali bonna ne mbakwata mbateekayo nazze ne exposing amis aine byona ne ka group ke still deploying amis aine byona in the same group to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu. When the international community they are here watching my videos ngabamanyi, which kind of government is this? A nonsense. When the mission and the spy is exposed, the mission get terminated. Never spies baba jawo kubanga baba vudde kensobi ne mu mukyaleta ine byona ne banne kati mwalese yo nona ati simanyi amigo ghost muleta no batunulira nga bonna batudde mu semwayi wali abalabe mu iso bali mu the moment katika nkubuli omuntu asinga okubeera sophisticated botamumanya go bayita mbega tayagala mumanya tayagala kumanya eriyo omukazi osobola muwasa nga mission ba musindika kubega gwe no muwasa no mukwana no mudatinga no proposingira no muwasa ne muzala abana nenga yajja kubega namaliza mission na kugamba we are divorcing wabata guy we are divorcing na akutta nabula awe tuyita bambega chikola kubasajja n'abakazi chikola mu company zobasindikira mbega nakola mu company nga temumanyi chikola mu government nga temukimanyi the moment ka start and ko suspecting anti bantegera byenkola abula bubuzi na yemu omuntu netubagamba gundi bakutadde bagago ne basigaza we ate kasita bateeka mu entabaza bakadde manywa bia ka mentality ngajja anze ndi mbega babera mu bali bitune ne byongera kubanga muri banafumbuongo goto mwete munatuka kusalibega era mwe bana Uganda abategeeza eyo gavumenti eriko yawamba obuyinza mwe muganya okusituka abasajja bagwadda gavumenti yagwadda tebalina security tebalina spying network kyovula bakosa system emu kidnap torture eliminate atenga Museveni akimanyi mateeka bwokwata omuntu n'omuforcing okuwa obujulizi ng'omutochalinze buba tebukola kati bo kye bakola okuforcing okuteeka fake information bakukwata nga sigwe amanyi obujulizi bagatubule Kyagulanyi azzaako ne bakunyiga omulimaawo ne bakwata maberegana g'abakazi ne baganyiga ne babamba abakazi ne batabula kamera waliwo bitundu by'ekyama kati omuntu gw'otochalinze of course okuba nti abeera mu pain ajja gamba oke kamba buulire ekyakikola kwejjako tocha naye nga si information gy'abadde alina okuwa ensi ezasomesa ba spy era nga spy ng'ayagala kuwa information ave mu kintu kyena bagambye nti sobi essaayo nali yosobola okwekyusa n'agamba International Criminal Court nze munanzijako emisango nti ye nnumirize Museveni nti ye nga sobi bamuggyako emisango ng'afuuka free agent ng'ajja mu International Criminal Court ng'alumiriza Kayihura Museveni mu mwatumanga okukwata abantu obulwadya n'embatta ne mu kubega kibeeramu nti mbega asobola okwewayo ku lwe nagaza nze defect nze kampa y'obujulizi mu protection naye gwe okwata omuntu n'omunyiga ebitundu by'ekyama n'omugya bujulizi ajja kikola kubanga alina pain akwe false information gy'otambulirako kubanga mulakinga information. That is it. Temulina spy network, temulina bambega, temulina achi, temusasula amagye, buli kimu kiri bweru kyovula temutta nnyo. Abaana bonna bemukuttemu kati abaana bonna abali mu makomera tekulina owamanyi Kyagulanyi wadde 5%. Nkidda Museveni kubaana bonna abali mu makomera we bafuula bali mu court martial bali tebalina kye bamanyi ku information ekwata ku Kyagulanyi even 5%. Kambereze wadde 1% sigimanyi. Nkola mulimu gwa media. Kyofula mukosa sente nyingi nnyo ku media ku blackmailinga propaganda ne mu creating entalo kimwagala okuteeka kubanga temulina information.
Kambenze sina kyemanyi ku Kyagulanyi wadde even a single wadde kakabe kamu n'abaana emwako tekuli agenda kuwa information ekwata ku Kyagulanyi ekwata ku Nuupu zero. Teri amumanyi kuba naye teyemanyi. Kati side up. Ate buli kimu kyonoonese buddiza obuyinza bannansi ng'obudde bukyali. Bwemuganda kikola ekinava mu yebira kamujja kitegeera mbwadde kayisole ka South Africa n'aba Boaz ebyaliwo. Time is going to come bannansi beddiza ensi. You will suffer. You will suffer more than we suffered. Mujja kusafaringa nnyo. Omuntu alina intelligence network atakufana takwatawamba. No. Doesn't kidnap people and doesn't assassinate people. No. Information bagifuna smartly. Bagendo tuko kwata omuntu omujjo nga buli kimu bakirina. Nemu ne mujje ne muntu kwato mu ne muntu wane muntu lugunya mujja mu information. That is wrong. International Criminal Court techikiriza. International Law of Justice techikiriza. Constitutional Uganda techikiriza. Ne mateka techikirizibwa kwata omuntu omujje mu information by force. That information doesn't count anywhere in the courts of law. It doesn't count. Tisoboka mukimufaako kubanga mwagala kutulugunya. Nojja wano sindisa obutambogera kati kulokutaano kankulaga katono wano. Nja kuzanya information kulokutaano njimale yonna. Ni kankulaga katono nnyo wano. Kano katono nnyo kwe muli kuna abaseemu ayina aba Isa basindika n'aba Esu wulira. Bano nya buli kika kya mbega yenna. Bakutte aboolyo eri bazaala Yesu. Bakutte 300. Eji bazaala Yesu wale lutale sazi. Mali basindisa n'omusumba ne banoonyaawo. Kati mujje mpola. Kubanga ripoti zonna nga bwe zijja nga nzifunye mu sources nziwaayo kati mujje mpola. Mbalagako bulazi. Wale lutale sazi nili wansi. Eno operation yali yakukwata awo bonna. 300. Kati mujje mpola. Mwe tubagana muluza ntusaaga. Nsezi muzaako bikola bibye ekisiru y'ekirugu. Mukwata bukwasi kuba muloza mu musobola okusindika buli wambangi bega bagenega babega abantu bagabo butwa. System egabo butwa yaggwawo dda. Politics is all about ideology. Whoever has better ideas. Bannansi go balonda n'afuuka president n'abakulembera. So sikwata kuwamba kutemula. It is impossible ekyo tekisoboka. Politics is all about ideas. Whoever has the best ideas ya winning emitima gy'abantu. Sikukwata na kuwamba no. Bukati nzite chu bonota Kyagulanyi, so what is next? Oyagala kutta Kabaka, what is next? Oyagala kutta Zake, what is next? Oyagala kujja Olumbe, what is next? You think what a Kyagulanyi tedi Bakyagulanyi bagenda kudda. Atobo okulyetize inemete gy'otamanyi. Botta Kabaka okulyetize inemete gy'otamanyi. Ose Lumbuye ejja kuva Lumbuye abalanga 8 ate nga bakambwe nnyo n'okunsinga. Ose Zake family egenda kulooleza ki bagenda kubanoonya mpaka kye mutamanyi kubanga muli basiru. Politics muzanyo kulinga kwana mukazi wakulema okwana mulekera asobole mukwana simple as that togenda kulwana nemu buli kimwagala kikozesa maanyi kutta which is not right. Mukama bakwe tusinkane ku lokutano saa 2 ez'akawungeezi fogoda ne country bagala nnyo mwebale kubeerako. Eyo state ya Bujingo tujimanye nti ewedde tudde ku mulamu gw'okubanja abantu baffe. State ya Bujingo ewedde mbabulidde buli kimu kibadde tudde ku mulamu gw'okubanja abantu baffe muve ku diversion. Byonna bibadde byadde biyamba ffe okutegeeza ensi nti
The country is bleeding, the country is not safe. You start to giggle close chapter wedde. Bulijja avuma abantu avuma Kyagulanyi kyatuse kuyenga azanya stantize mwe yatwalidde omwana w'abandi. Muzimbo bujulizi mukama bankumire.